Nina obuzibu bwenzize nsanga ku bantu nga muŋŋamba nti omuntu aba amaze okuzina owulira ng'ali ekiri unhygienic oba si kya buyonjo okuba nga temunaabirawo. Bannange okunaaba saabagambako nti nno temunaaba. Nze nakugamba nti omusajja bw'aba akuzinye luutu esooka teri kintu kikubagula kukutwala mu kiyigo kunaaba. Ensonga y'enkumbi olwo eba ebagasa ki? Oba enkumbi eba etugasa ki awo? Bwe mba nga ngenda kudduka mu kiyigo neeyiweko amazzi kitegeeza omugaso gw'enkumbi teguliiwo. Ate mmwe abasajja bye mupaaluuka omukazi wakamuzinayo kaluutu kamu n'odduka n'ogenda mu kiyigo embolo n'ogiwako amazzi. Ebinege bigenda kwekwata byonna bibeera awo nga tebitegeerekeka olweko n'okuddamu kuyima. Waliwo abasajja abalina amaanyi gaabwe nga ye asobola okuzina n'akuddamu mu ddakiika 2-3 nadda engulu oba n'akuddamu mu ddakiika emu oba mu seconds. Wabeerawo n'abo abayungirawo. Naye ggwe ng'okimanyi nti olwawo okudda engulu omukazi omuzinye kaluutu kamu ekikuddusa mu kiyigo kye kyaki maidiya. Mbuulira ekisookera ddala omukazi oba omuzinye kaluutu akasooka oba omukyamudde bucyamuzi omukutteko acyamusa ate papa omukiro ogugjeyo oddusa ogenze mu kiyigo tolina ky'omukoliddewo onaabye omaze gweyambadde otudde awo. Maidiya bw'ova mu mmana ekintu ekiddako okukolebwa kubeera kusiimuula. In fact nakubeerawo ngwa mwekwatako oba mwebudaabuda ng'abaagalana ekigenda okwanguya okudda engulu kubeera ng'ofiiringa omubiri gwa mukyalawo omusisi omwetaddeko bw'ati alivaamu akabugumu owulira bulungi akuunyira bulungi kubanga omuntu oba omwagala oba ogenda kuddamu dda engulu. Enkumbi awo weekolera nti since it's messy byonna bikyankalanya owulira toli muyonjo kimala. Of course I understand that wena gatobye like otobye munene mu bisambi otobye buli wamu. Enkumbi wetugyetaagira n'amazzi gaffe gali ge nayogerako agabuguma agabeera mu kafulasika. Tetwetaaga fulasika nnene mu kisenge. It's kind of weird for me. Funa kafulasika akatini ntera okabalaga ku live zange oba at least sibalaga fulasika bati mbalaga ngenda funayo ekyupa njireetewo mbalaga kagundi kasayizi k'eccupa gye tuba tulina okukozesa. Funa akabaketi nga katinitini kasaamusaamu tewetaaga kibaketi kinene kabeerewo mu kisenge kyo nga it's not bringing things mu nsondo otaddeyo ekidomola ky'amazzi ebbaketi eri awo nene enzibu okutte fulasika nene enzibu naye ogitaddewo kugamba ng'olinga agenze mu ddwaliro okuzaala oba agenda wasibitegeera. Just obuntu butini not to mess your whole room up oba to mess ekisenge kyammwe up oba okukirabisa obubi. Bigenda kuyamba mu nsonga eno nti wano wandibadde oddukira mu kiyigo okugenda okunaaba okwata bukwasika bwe kaffe n'okanyeka n'obeera ng'oyonja omwami wo wabula oba omuyonjo omunyiganyiga ku mukira mpola ebbugumu lino eriva mu kagoye kano ligenda kuuma omusaayi nga gutambula bulungi. Bwe gutambula omusajja ajja kudda engulu mangu n'oluusi okudda engulu ssaawa eyo ng'okyamweweeta amanege n'ebisigadde byonna bikwasaganye. Omuntu n'oba ng'ogamba nti no you don't feel clean, you will feel clean. Sometimes it's not about even the sweat oba entuuyo ze tuba nazo but it's about the mess we make down there nti ekuletera okubeera ng'owulya uncomfortable owulya agala kudduka kunaaba. Nammwe abakyala omusajja akuzinye kale nkimanyi tomaze naye ate n'odduka mu kiyigo n'ogenda n'oyiwa amazzi mu mmana yonna n'okomawo ng'etonnya amazzi oyagala kuzinira ku ng'ebbaafu n'olyoka osonseko engalo mu mmana mb'ojjamu mazzi galimu ng'ate mugenda kuddamu mwezine. Namba temugenda kuddamu kwezina ssaawa eyo right there and then temugenda kuddamu kwezina kiro. There is no need for you guys to shower. Teri kyetaagisa kubeera nga munaaba onaabye ogenze mu kiyigo omaze okgenda mu kiyigo okomyewo omusajja akuzinye mugenda sula mu kiyigo buli bw'anaakuzina ng'odduka mu kiyigo ng'onaaba. Kozesa enkumbi weesiimuule musiimuule entuuyo abeere ng'awulira bulungi yeebake ate ekira gisitukira akuddemu butattatta ne ku makya akuddemu awo mulyoke munaabe. Ate era omusajja bw'akuzina mmwe abakazi n'otatuuka oba n'otawulira ng'okkuse nakkuba kamu n'amala n'asukawo jigijigi mbwadduka agenda kunaaba. My dear situkiramu teri kikwezinza mu bulanketi ng'oweezinga mu bulanketi okolayo ki? Tewali kyakozeka mbw ate agenze kunaaba. Situkirayo mulumbe yo wakiri kiggwere mu kiyigo. Mulumbe yo mugambe njagala kunaazaako. Tandika okuweweeta omukira gwe nga bw'omunaaza bw'omunywegera bw'omuweweeta emikira bw'omunaaza. My dear ajja kuyima ajja kuzina mpasiko ng'ekinabiro kyewabweru naye nga Katonda abayamba ekisenge ennaku zino ennyumba z'e Uganda ebisenge ebinabiro biri mu nju naye wabasinga olumu bateteeka ne babateerako ekiyigo mu nnyumba. Mubeere nga mu kiggwere eyo omulage nti mbadde neetaaga mbadde nkyakwetaaga oba dduduka olagawo. Mu abasajja ddala okimanyi bulungi tolina maanyi
tomalaako ate oluva mu manango ositukawo ng'odduka mu kiigombo kunaaba nze mpulira nga I feel disgusted mpulira nga siina like mpulira bubi nnyo nnyo I understand but gendayo ng'omaze okuzina munno nakkuta onaabe by'oyagala okunaaba si maama buli lutu bwenaggwa ng'odduka mu kiigo kati omaze okunaaba okomyewo mu buliri twebase ozeemu munange njagala wayiseewo dakiika nga 2 nkutetenkanyizo zengulu neera onzinye neera ozeemu mu kiigo onaabye ate ng'omukazi yayagala lutu nnya mugenda beera kwogo gwakunaaba naaba awo abedda tebaali bakyafu ba initiating enkumbi so that ate sije na bayita bedda kubanga n'abazungu bazikozesa but because for them engeri bakikozesa mu tebakiyita nkumbi they can use wipes anything to clean themselves naye nga tebagenze kunaaba kubanga emmana bw'ogenda n'ogiwamu amazzi oginnyogoza ogenda gizeyo neetonya amazzi ennyogoga naye wali eri jjukira n'akagoye ke tukozesa kabaka buguma egenda sigala ng'ekuumye ebbugumu lyayo omusajja bw'ayingiza omukira ng'awulira kwagamba ng'awulira ekyo ekinene ng'awulira bulungi ng'awulira mukkakkamu ng'awulira bimunyumira kubanga abadde like ayingiza omukira ewantu ewa buguma naye wali kuba nti obadde otaddeyo amazzi osabotaginze muteekayo engalo scoopinze ebyo scoopinzeeyo agenda kuyingira nga wennonnyogoga olinga balaafu okusooka otetenkanyiza mutetenkanya okuyima kale ate ageza okuyingira ate onyogoga dakiika emu 2 ng'addamu ng'agwa ng'era oddamu ng'okola ki ng'omutetenkanya ng'ate oddamu buto okumutetenkanya so teweetaaga genda kunaaba mana osobola okusituka n'ogenda n'okola pipi which is good kubanga kikuyambako okubeera nga kiflashinga down an infection eyandibadde oluusi ekukwata oba ekulemeramu naye kiba kikuyambyeko ogiflashinga down oba ojoza omubiri gw'ogwoza naye ng'omusulo gw'oba ofuse jjukira nabagamba omusulo guyitaawo wennyini omukira we gutuula kitegeeza whatever kiba kirekeddwayo mazzi biki ogenda beflashinga out ne pipi agaba gasigaddeyo gaba matini gaba gajja kujja mpola mpola kyekyo kye mbagamba bannange mulekerawo okudduka ogenda mu kiigo tebyetaagisa bannange n'omusajja adduka ogenda mu kiigo anyinzi weetaaga ka after care munno yeetaaga ka after care mpeweeta ndabirira empembejja byemba njagala sigwa kugenda kunaaba kudda ng'owunya sabbuuni kansubire muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga mundaba mbaagala nnyo bantu bange mubeere bulungi omukama abankuumire temujjanga okabeekumira kusenga faith mukola kyamaanyi ate ggwe ng'okimanyi nti buli ka video kenteekayo bambi show up bannange mbaganye mukulu Peter Sali thank you so much goreti abantu ababeera ku lives abantu abalaba videos sisobola kumentioninga amannya gammwe mwenna kuba muli bangi mbaagala nnyo Fahima you are always on every video bannange nsaba Allah kikubalire akumpeera ekisinga obulungi akikubalire mwana gwe buli video gye ntekako your message pops up or your comment pops up Fahima I love you so much. Thank you so much for loving me. Ne mukulu Peter Sali. Temunyiga besimeshoniza. Temu bensingo okwagala surprising. Mubeere bulungi. Yeah.